الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على هذا النبي الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا الذي فاق النبيين في خلق وفي خلق والله ولم يدانوه في علم ولا كرم. فعذرا يا سيدي يا رسول الله إن قصرت في وصفك فإن وصفك لا يوصف. Amatenda majuvu ga Allah oyo atusobozesezza okubanga twogera ebigambo bino. Tumwebaza ku buli byonna byatukoledde kuba ye kennyini yatukakasa Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani ey'ekitiibwa n'atugamba nti wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, nti bw'otandika kubalabala byengera mu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byakuwadde nkakasa nga tosobola kubimalayo. Nabwe ekityo tufunze ebigambo byaffe mu kumwebaza jalla waala ne tugamba nti alhamdulillah ku buli kyonna Allah subhanahu wa ta'ala byatusobozesezza okubanga tulina olwaleero. Oba oliawo siggo wandisaanidde okubanga olwaleero mwe boogera ku musiraamu boogera ku ggwe, nga bwe boogera ku busiraamu boogera ku oba oliawo kunze naawe. Nakyo kyengera mu byengera ebinene nnyo bye tulina okwebaliza Allah subhanahu wa ta'ala. Bantu bangi bandyegombye okuba abasiraamu naye Allah subhanahu wa ta'ala akiwadde ggwe olwaleero. N'obaawo nga bwe boogera ku kintu kyonna ekiyinza okukosa obusiraamu baba bakosezza ggwe, nga bwe bavumirira ekintu kyonna ekikwata ku busiraamu baba bavumiridde ggwe. Nabwe ekyo tusaanye okukimwebaliza Allah subhanahu wa ta'ala ku byengera byatuwadde mu byo nga mulimu obusiraamu bwaffe buno. Oba oliawo bwe toyagaliramu nze naawe omulungi andaba olwaleero kkiriza twogere ku bitendo mu bitendo by'abannabbi, twogere ku bitendo mu bitendo by'abatukulembera abalongoofu ridwanullahi alaihim, ng'oba oliawo ze empisa ze tulina okutambulirako empisa ennungi nga ffe abasiraamu. Eno yali dduwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye yakulembezanga mu bigambo bye era nga yasabanga nnyo Allah subhanahu wa ta'ala okumulongooseza empisa ennungi. Mama waffe Aisha radhiyallahu ta'ala anha tugamba mu hadithi Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasabanga edduwa eno ng'agamba nti Allahumma wahdini ahsanul akhlaq, ng'agamba nti Allah subhanahu wa ta'ala nkusaba ompe empisa ennungi onnongooseza empisa zange zibe empisa ezisinga okubeera ennungi. La yahdi li ahsaniha illa anta, teri alongoosa mpisa okujjako gwe Allah subhanahu wa ta'ala, teri agaba kweyisa bulungi okujjako gwe Allah subhanahu wa ta'ala. Nayongera n'agamba nti wasifu anni sayyi'aha, era Allah subhanahu wa ta'ala nkusaba onneekisa era onneesambye empisa embi. La yasrif an sayyi'aha illa anta, teri ajja bantu ku mpisa mbi okujjako gwe Allah subhanahu wa ta'ala. Yali dduwa ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oyo gwe tujjako eddiini ye yasabanga edduwa eno, ate nga tukakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala yamusindika eri ffe nga yasinga empisa mu baddu bonna bonna aba Allah. Ekitonde kya Allah ekisinga okubeera ekirungi, naye ekitonde ekisinga okubeera ekirungi bw'abanga ye sallallahu alaihi wasallam yasabanga edduwa eno Allah subhanahu wa ta'ala amwesambye empisa embi. Butya ku ggwe alina n'ebyokulabirako ng'abantu bwe bakutunulako bangi bawa ekizampo ku ggwe nga boogera ku mpisa embi, nga batunulira empisa embi bawa ekizampo lya linnya lyo. Nabwe kityo kyandibadde mu nkola yaffe ng'abasiraamu okusoma edduwa eno. Oba oliawo Allah subhanahu wa ta'ala ajja kutubbulula akyuse mu mpisa zaffe tusobole okufaanana ekyo obusiraamu kye boogera. Lubeerera bwe boogera ku busiraamu boogera ku mpisa nnungi, bwe boogera ku mpisa ennungi baba boogera busiraamu. Nga Nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam bwatugamba mu hadithi ya Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu
nga atugamba nti ye sallallahu alaihi wasallam atugamba nti innama bu'ithtu liutammima makarima al-akhlaq wa fi riwaya liutammima masalih al-akhlaq. Nti ye sallallahu alaihi wasallam yajja kujuliriza mpisa nnungi, teyajja kusomesa wabula yajja okujuliriza ezo empisa ennungi ezaaliwo. Kuba bw'otunuulira mu byafaayo by'eddiini eno Busiraamu kuva ku nabbi waffe Adamu alayhi salatu wassalam, empisa ennungi lubeerera zizze zitambula ne bannabbi ba Allah ridwanullahi alayhim. Tezitandise ku nabbi Muhammad yekka wabula zajja nga ziviira ddala ku nabbi we yasookera ddala Adamu alayhi salatu wassalam. Kyava ye agamba sallallahu alayhi wasallam nti innama bu'ithtu, ti mazima ddala natumwa liutammima, kujuliriza empisa ezo ennungi. Byonna yakuŋŋaanya ebintu byonna Allah subhanahu wa ta'ala bye yalagira, omuli okukola hijja, omuli okutoola zaka, byonna sallallahu alaihi wasallam bwe yanoonya ekiyinza okusamalizinga ebintu ebyo, empisa zonna ennungi Allah subhanahu wa ta'ala zalagira, n'alaba nga bigwa mu hadithi eno Abu Huraira gyatuleetera nti yajja kujuliriza mpisa nnungi. Empisa ennungi zezo naawe zoyinza okulowoozaako nti bwenkola kino Allah subhanahu wa ta'ala kimusanyusa, bwenkola kino kiina kye kigatta ku Busiraamu, kiina gye kyongera Obusiraamu bwaffe. Nkakasanga empisa ennungi bwe Busiraamu, Obusiraamu ze empisa ennungi. Kuba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasomesangako kintu kyonna okujjako nga kye yasomesa kyali kirungi eri ffe abaliwo kati n'abalijja. Zaali mpisa za nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, okukola ebyo byonna bye mumanyi ebirungi. Bw'atyo bwe yawangaalanga nga musajja mwetoowaze nnyo eri abantu bonna, Basiraamu si Basiraamu. Sallallahu alaihi wasallam yawangaalanga nabo bonna mu mpangalo esinga okubeera nga nnungi. Ye kennyini yatugamba nti fa ab'omulembe gwe yatugamba nti kuntum khayra umma, tiffe tusinga abantu bonna abaali babaddewo obulungi, kuba nti tuli naye sallallahu alaihi wasallam khairul bashari, asinga ababaka ba Allah subhanahu wa ta'ala bonna. Tuyinza kuba tutya nga siffe ekibinja ky'abantu ekisinga okubeera nga kirungi, nga ye mukama waffe sallallahu alaihi wasallam yasinga ebitonde bya Allah byonna. Naye njagala twekube mu ttooki, twetunulemu oba tugwa mu kigambo kya nabbi sallallahu alaihi wasallam ekigamba nti kuntum khayra umma. Bwe wetunulamu gwe Omusiraamu olwaleero, empisa z'oyolesa mu bantu okakasanga ze empisa ennungi nabbi sallallahu alaihi wasallam ze yasomesa. Bwe wetunulamu okakasanga ogwira ddala mu kategori yaabo sallallahu alaihi wasallam be yayogerako naga nti kuntum khayra umma. Empisa z'oyolesa mu bantu olwaleero okakasanga ze empisa ezandisaanye okulabikibwa ku kifaananyi kyo ng'Omusiraamu, bwe kiba nga si ze empisa z'oyolesa. Nsaba twetunulemu ng'obudde tebunnaba kutugendako. Tukyayina akadde akalongoosa, tukyayina akadde akakola emirimu emirungi, tukyayina akadde akabbulula ekifaananyi ky'Obusiraamu. Okukijja kwekyo abamu kuboogera ku Busiraamu bwe batamanyi, kuba bangi tuwulira ebigambo ebiyitingana ku Busiraamu nti Abasiraamu batujju, Abasiraamu batujju, nti Abasiraamu bwe bati naye nga kijja lwakuba ggwe oba nze ku mpisa ze tweyisaamu n'abantu ab'enjawulo mu society mwe tuwangaalira. Tekyandisaanye ku Musiraamu kuba nti gwe alabikibwako ekifaananyi ekiyinza okuswaza eddiini yaffe ey'Obusiraamu. Twandibadde tugobera sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bingi byayitamu n'abantu abatali Basiraamu, naye tewali we yawulikibwako nti oba yaddamu oba yalina gwe yanyigiriza nga si Musiraamu, okujjako ng'embeera gye yalimu yali emukkiriza okuba nti ajja kubanyigiriza. Ate nga tewali mbeera gy'oyinza kusanga sallallahu alaihi wasallam ng'alina empisa gye yayisaamu abantu abo, okujjako nga baali mu lutalo, nti tewali option, nti omuntu we muba mu lutalo gwe bw'otamwesooka yajja kwesooka. Naye mu mbeera ezisigadde zonna sallallahu alaihi wasallam
yeeyisa mu mbeera esinga okubeera ennungi. Yabuildinga bridges n'abo abataali basiraamu, yateekawo embeera eyinza okubasobozesa okwegomba obusiraamu, era bangi bayingira obusiraamu nga bajjira ku mpisa ya nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enjogera gye yayogera nabo ye yabasikirizanga okujja eri obusiraamu. Bwe tugenda nga twetegereza empisa ze sallallahu alaihi wasallam, abalongoofu abatukulembera ridwanullahi alaihim batunyumiza ku nabbi waffe ti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yali ne Sayyidina Abu Dharr al-Ghifari, wa fi riwaya batugamba nti yali ne Sayyidina Muadh ibn Jabir, yayogera ekigambo kino n'agamba nti ittaqillaha haythu ma kuntu watbi' sayyi'ata al-hasan, ng'agamba nti tya Allah buli wooba oli. Ittaqillaha haythu ma kuntu, titya Allah buli wooba oli, watbi' sayyi'ata al-hasan, era ebirungi ebyo byokola, watbi' sayyi'ata al-hasan, era emirimu egyo emibi gyokola oba tutambudde bulungi goberezaawo ekirungi. Watbi' sayyi'ata al-hasan, kwebyo ebibi byoba okoze bigoberezeeko ebirungi. Obadde olina gwoyisizza obubi, gobereza akaadhikaari. Mirimu mingi nkakasa gye mumanyi n'okunsinga gye muyinza okukola oba oli awo egiyinza okujjawo oba egiyinza okutuukiriza sunna ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, n'okutuukiriza wasiya gye yawa. N'agamba nti watbi' sayyi'ata al-hasan, kwekyo ekibi kyoba okobeze goberezaako ekirungi, kubanga ekyo ekirungi ye kenyini Allah subhanahu wa ta'ala tukakasa nti ebyo ebirungi byetukola tamuhuha bisangulawo bino ebibi. Atugamba nti innal hasanat, nti namazima ddala emirimu gye emirungi gye tukola yuzhibna minas sayyi'at, gisangulawo bino ebibi. Okweyisaako obulungi kw'oli mu kukola olwaleero kwe kugenda okubeera nga kukutaasa kujja kusangulawo biri bye wakulembeza. Nabwe ekito twetunulemu ng'abasiraamu tulongose empisa zaffe, kuba empisa ezo ze tukola enneeyisa yaffe yegenda okutuvumaganya ng'abasiraamu. Enneeyisa eyo gye tweyisaamu yegenda okusiigira abantu abalala ekifaananyi ekirungi, okuba nga beegomba obusiraamu, beegomba eddiini yo, beegomba empisa zo, beegomba entambula gy'otambulamu, enkolaganayo nayo. Naye byonna tulina kutambula nga tutambulira ku sunna za nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nga tunudde ku salaamu gye tuwanyisiganya ngaffe abantu. Twetoolera salaamu nga twagaliza bannaffe embire nga tugamba nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zaali mpisa za nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, okwagaliza abeyawangaala nabo emirembe. Kyova olanga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali amutuma yamuwa ekiramuso ekyo, naye yakimuwa nga takimuwadde nti kyabasiraamu bokka, yakimuwa nga kiramuso kyaffe ng'abantu ffenna. Musiraamu si musiraamu, okweyagaliza emirembe, okweyagaliza okusaasira kwa Allah, okwagaliza munno baraka za Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yakisindika nga kyaffe ng'abantu ffenna, wakati mu kuba nti yakitikka nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ate nga ye mukulembeze waffe ng'abasiraamu, era gwe tugoberera, gwe tujjako enkola eno. Zaalinga mpisa ze sallallahu alaihi wasallam ez'okwogera ebigambo ebirungi, era teyakoma kubyogera yekka, wabula n'akubiriza n'abo bonna abaamugoberera, era nakati abakyamugoberera n'abagamba nti mu byonna bye mukola wa khaliqin nasa bi khulqin hasan, tibannanga abantu mubayise mu mpisa esinga okubeera ennungi. Teyagambako sallallahu alaihi wasallam wa khaliqil muslimin nti muyise bulungi abasiraamu, tagambangako sallallahu alaihi wasallam nti wa khaliqil mu'minin nti muyise bulungi abakkiriza, bal qala sallallahu alaihi wasallam wa khaliqin nasa, tibannange muyise bulungi abantu bonna, muyise bulungi abantu bonna, musiraamu si musiraamu, wa kikaakyo si wa kikaakyo, muganda wa musaayi oba si wa musaayi, khaliquhum bi khulqin hasan, bannange mubayise bulungi. Kyekyali ekigambo kya nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulongoose empisa zaffe mu bantu, bwe tunaalongoosa empisa ezo
tujja kuba tuzukusiza sunna ye sallallahu alaihi wasallam. Naffe kijja kutuyamba okutambula mu nsi muno nga tulabikibwako ekifaananyi ky'obusiraamu, nga tutaddewo omukululo gwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujja kuba bamugoberedde abatuufu nga tweyisiza mu mpisa esinga okubeera ennungi, nga ye kennyini bw'atugamba nti ffe tweyise ate tuyise n'abalala mu mpisa esinga okubeera ennungi. Bannange tekyandisaanye kusanga kulayikibwa musiraamu mu mbeera yonna, kusanga nga musiraamu gwali azaamaanya. Gwoli azaamaanya musiraamu si musiraamu, sallallahu alaihi wasallam yakivumirira era yakubiriza abasiraamu okutambulira mu mbeera esinga okubeera ennungi. Twewala okuli azaamaanya bannaffe, twewala okukola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byayinza okutunulako, byayinza okutuvunaanirako nga tutuuse mu maaso ge. Nkakasa nga bw'otunula mirimu eginyiza Allah mulimu obuli azaamaanya. Bangi ku basiraamu balina endowooza nti bw'anaalyaza nti ayinza okuleka musiraamu munne naga nti musiraamu sijja muli azaamaanya. N'atunuulira abalala bayawukana nabo mu nzikiriza naga nti bano benina okulya azaamaanya, nga oba oli awo alowooza nti tajja kubaako nawe abasinkana wonna wonna. Nkakasa nga bagamba ebigambo bya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam byayogera mu hadithi entuufu ng'atugamba nti man dhalama muahadan, ti omuntu yenna anaali azaamaanya oyo gwayawukana naye mu nzikiriza. Man dhalama muahadan be bantu betuwangala nabo kati nga mu society yaffe yawa ne Uganda okumunnamula tetulamuza amateeka ga busiraamu, kuba nti society yaffe ejjuddemu abantu ab'enzikiriza ez'enjawulo. Tulimu abasiraamu, tulimu abakristaayo, tulimu abaprotestanti. Kati amateeka gaffe aga wano tegalamuza busiraamu bwokka bwokka, wabula gakuŋŋaanya ennamula z'amadiini gonna ge tulina wano mu Uganda. Bamuahadan sallallahu alaihi wasallam bye yali ayogerako mu hadithi eno beebo betwawukana n'ab'enzikiriza naye nga tuwangaala nabo mu society mu mpangaala ennungi, nga tewali akosa munne, nga omusiraamu osobola okukolagana natali musiraamu mu mbeera esinga okubeera ennungi wakati mu kuba nti mulina ekibaawukanya wakati wammwe. Kye yali ayogerako wano sallallahu alaihi wasallam mu hadithi. N'atugamba nti yenna gwe kanaatanda n'ali azaamaanya omuntu oyo, naawe obweyamu sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti fa ana hajijuhu yauma alqiyama, nti ye nabbi waffe omulungi sallallahu alaihi wasallam yagenda okubeera looya w'omuddu oyo gwe gw'oli azaamanyizza, gw'olowooza nti olw'okuba talina shahada oyinza obutasobola kumusinkana mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam yamweyimirira n'agamba nti nze nja okuba looya we, nze nja okumuwolereza yauma alqiyama mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, osasulire bye wabeera ng'omuli azaamaanya. Nabwe ekyo tekyandisaanye musiraamu yenna, kubanga oba oli ku mulimu ne weesiŋŋaana mu mbeera yonna ey'okulya azaamaanya abantu abo. Hadithi eno eyogera bulungi nnyo statements zonna omusiraamu zotasaanye kugwamu. Etugamba nti omusiraamu oyinza okuba okola n'omuntu nga si musiraamu gw'okola naye. Gwe Muhammad okola ne Peter, naye wekakutanda Allah subhanahu wa ta'ala n'akugezesa n'okendeeza mu kyobadde olina okuwa omuddu ono, oba omuddu ono kyalina okufuna n'obaako ne wookiyingiriramu n'okikendeeza, naawe akabi kaba kakujjidde, olina ebyokunnyonnyolako maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kuba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabitwekesa mu hadithi eno n'atugamba nti omuntu oyo buli omu ffenna abantu twenkanankana. Ky'oteekedde okufuna ng'omusiraamu atali musiraamu kyateekwa okufuna naye. Bwe gubanga musaala, bw'obanga oli mukozesa olina b'okozesa ku mulimu, tekyandisaanye kulabikirwa mu mpisa zo ng'omusiraamu, okusosola mu makkati g'abantu abo b'okozesa n'ogamba nti ono engeri gyali nti musiraamu nange mukama we ndi musiraamu, bwe mbanga mbadde nga b'emitwalo 5 ono ngenda muwe emitwalo 7 olw'obusiraamu. Olina okuteekawo obwenkanya mu makkati g'abantu, bwe babanga bonna bakolera emitwalo 5 bonna bawe emitwalo 5. Waliwo ayinza okufunamu endowooza enkyamu
eyokendeza ku musaala gwono nti waba badde abawo emitwalo 5 naga nti nengeja tali musiraamu nja mukendeza akajja kufuna 3 omusiraamu yajja okusinga okufuna. Sallallahu alaihi wasallam yakituwekesa okuba nti tetukikola ng'abasiraamu kuba kittattanya ekifaananyi kyaffe, kittattanya enneeyisa zaffe ng'abasiraamu. Omuntu oyo gwokkakkanyiza oba gwonyigiriza mu kyonna kyalina okufuna ayinza okuddayo n'abaako ne bayogereramu n'abagamba nti abasiraamu mubalabiraawo naye si benkanya. Ate ng'obusiraamu si bwe buli. Empisa za Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si bwe ziri. Bwe boogera ku bwenkanya baali boogera ku ye sallallahu alaihi wasallam kuba ye mukama waffe era gwe tulina okukoppako enkola eyo ey'okuba nti tweyisa bulungi, ey'okuba nti tuli benkanya mu bye tukola byonna byonna. Bannange tuyise bulungi abantu, tweyise bulungi eri abantu. Bwe tuneeyisa obulungi tujja kulabikira mu kifaananyi kya Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu ayina ekigambo kye yayogera nga yalinga wasiya, kyalinga kiraamo kye yali awa abantu be yali akulembera. N'abagamba nti abange idi'u nnaasu ila al-islam, timukoola abantu okudda eri obusiraamu wa antum samitun, mubakoowola okujja eri eddiini yammwe ey'obusiraamu nga temwogedde kigambo kyonna kyonna. Ne bamubuuza, ya amira al-mu'minin, tugenda kusobola tutya okukoowola abantu abo okujja eri eddiini yaffe ey'obusiraamu nga tetwogedde? Naawe bw'okiteeka mu bwongo bwo olaba nga kiyinza okuba ng'ekituufu nti omuntu onaamugamba otya nti jangu oyingira obusiraamu nga toyogedde. Naye bwe yali abaddamu n'abagamba nti udi'uhum bi akhlaqikum, tibannanga abantu abo mubakoowoole nga mubakoowooza mpisa zammwe ennungi. Bw'oneeyisa obulungi tekijja na kwetaagisa kwogera bigambo byo kukoowoola abantu kujja eri busiraamu. Empisa zo zennyini zijja kuba zibasembeza okujja eri eddiini ey'obusiraamu ne bw'onaaba toyogedde kigambo kyonna. Bw'onattattanya empisa zo abantu abo ojja kubasembezaayo okujja eri obusiraamu, ate ng'ensobe ejja kuba ng'eri ku ggwe wekka wekka ng'omuntu. Kubanga bw'ogamba nti ogoberera sunna za Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabbi tewali we tumuwulirako wonna nti yalina gwe yavuma. Nabbi talina gwe yakosa mu bigambo bye. Gwe bw'onaavaayo olwaleero ng'omusiraamu n'ovvoola banno n'olowooza nti gwasinga okutegeera, ojja kuba ovudde ku sunna za Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waliwo ekigambo kya sheekh omu gwe mpulira ng'abuuza abantu nti oli ku sunna zaani? Nkakasa naffe tujja kukubuuza nti oli ku sunna zaani bw'onaaba oyawukanye ku ebyo sallallahu alaihi wasallam bye yakola. Bw'onaatandika olwaleero okuvvoola abantu, musiraamu si musiraamu, n'oyogera ebyo ebitawoomera matu g'abantu, naffe tujja kwebuuza nti oli ku sunna zaani? Mbakubiriza ng'abasiraamu, mbakubiriza abampuliriza olwaleero, tutambulire ku ebyo sallallahu alaihi wasallam bye yasomesanga z'empisa ze tulina okutambulirako ennungi. Twogere ebyo ebigambo ebisinga okubeera nga birungi kuba yennyini yatugamba sallallahu alaihi wasallam ne Allah subhanahu wa ta'ala nga liteeka erifa abantu yatugamba nti waqulu linnasi husna, tibannanga abantu mubagambe ebigambo birungi, bannanga abantu mwogere nabo bulungi, mubagambe ebigambo ebisinga okubeera ebirungi, tovuma. Mwogere ebigambo ebiwoomera amatu g'abantu nga bw'onaayimuka okwogera no presenting ebigambo bya speech yo mu bantu bajja kakasa, niwonaabawo abatali basiraamu bakakasa bukakasa nti ayogedde musiraamu wannamaddala, ne oba tolina kabonero kakulaga nti oli musiraamu bajja kakasa bukakasa olw'ebigambo byo byoyogedde nti bwe busiraamu era yenneeyisa esinga okubeera ennungi. Era ojja kuba ogondedde Allah subhanahu wa ta'ala ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'oli ku kigambo ekigamba nti waqulu linnasi husna, tibannanga abantu mubagambe ebigambo bulungi. Tekyandisaanye kubeera mu society kusiŋŋaana musiraamu gwe Muhammad gwani yenna nga gwayogera ebigambo ebinyiiza abantu, nga gwawemula mu society, nga gwayogera ebyo ebinyiiza abantu ebitayinza kusanyusa abantu ku matu gaabwe. Bw'onaakola ekyo ojja kuba oyawukanye ku sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabwe ekityo ng'omusiraamu kiki olina okukola
abantu boyogera nabo bigambo birungi bwolaba nga tolina kyakwogera mu maaso gaabwe kiyinza kubasanyusa kiyinza kusembeza abantu wano nakwegomba bigambo biva mu basiraamu ekisinga okubeera ekirungi ebigambo ebyo biwandireese nga biyinza okukosa abantu nsaba obisirikire. Sayidina rahmatullahi al-Hindi ono y'omu ku bamanyi b'abayindi abasinga okwatirikirira ennyo mu kisaawe kino ekyayirimu. bwe yatambula Allah subhanahu wa ta'ala yamusobozesa n'ayingira obusiraamu n'amuwa hidaya n'ajja eri obusiraamu. Naye bwe yamala okuyingira obusiraamu n'asoma ku busiraamu ebbanga n'amanya empisa z'omusiraamu butya bw'alina okweyisa yeegomba nnyo okugendako mu abo Allah subhanahu wa ta'ala be yatumamu nabbi abawarabu n'agenda n'awangaalako nabo. Naye bwe yabatuukamu n'asiŋŋaananga empisa zaabwe zaawukanira ddala ku busiraamu kye boogera. Kyeyava yawanika emikono n'asoma edduwa eno neyeebaza Allah n'agamba nti alhamdulillahi alladhi arrafani al-islaamu bil-islaam la bil-muslimin. N'agamba nti neebaza Allah subhanahu wa ta'ala ansobozesezza okuba nti ntegedde obusiraamu nga mbutegeera ku lw'obusiraamu wabula nga sibutegeeredde ku basiraamu, kuba nti yasuubira nti abantu bano olw'okuba nti baali bazzukulu baabo abaalaba ku nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agenda abawangaaliremu, wabula we yagenda okutuukayo yeesiŋŋaananga bibiri bisembereganya okwawukana obusiraamu n'abasiraamu. Nawadde nga ebintu ebyo bibiri lubeerera birina kutambulira wamu. Omusiraamu alina kutambula ng'obusiraamu bwe bugamba, tebirina kwawukana. Obusiraamu n'omusiraamu birina kutambulira wamu. Omusiraamu alina kutambula na busiraamu nga bwe bugamba, ate obusiraamu nkakasa nga teboogerangako muntu kuba nti alina kweyisa bubi, tebulagirangako muntu kuba nti alina kuvuma, tebulagirangako omuntu yenna nti alina kuvvoola. Obusiraamu bwajja nga bulambika omuntu bw'alina okutambula mu ntambula esinga okubeera ennungi. Nabwe naffe bwe tulina okutambula ng'abasiraamu, bwe tulina okufaanana nga tugoberera nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mbakubiriza okulongoosa empisa zammwe tusobole okutambulira mu buufu bwabo abaatukulembera ridwanullahi alaihim. Ebyokulabirako bingi bye tuyinza okukuba ku mpisa ennungi, oba oli awo byenkakasa nti mmwe musinga okubimanya. Buli mpisa gy'omanyi nti nnungi bwe busiraamu, buli mpisa gy'omanyi nti mbi byebyo sallallahu alaihi wasallam bye yatwekesa okukola ng'abasiraamu. Mbeekesa okukola empisa embi eziyinza okusembezaayo abantu abo abatali basiraamu okujja eri obusiraamu. Mbakubiriza okukola empisa ennungi nkakasa nga ze zigenda okuyingiwaza ennamba yaffe ng'abasiraamu, tubeere nga tetukyalina kyetwogerwako kyonna kyonna mu bantu be tuwangaaliramu. Bwe tunaakola ebyo tujja kuba tugondedde amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala ne sunna za nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuba yatambula nga ye busiraamu n'empisa ze yakola bwe bwali obusiraamu. Bye tulina okutambulirako ng'abasiraamu, twogere ebigambo birungi, tetuvvoola bannaffe, tweyise mu mpisa esinga okubeera ennungi. Tujja kubeeramu abo abagenda okutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga tulimu abo abeesiimye. Tusaba Allah atuwe obulamu obusinga okubeera obulungi. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atulongooseze empisa zaffe, azifuule empisa ezisinga okubeera ennungi nga zifaananira ddala ezo eza nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukkirize tukomaawo, bwe tulifuna omukisa omulala tuliddamu ne twogera ebingi ebyongera ku mpisa ezo ennungi ze tulina okutambulirako ng'abasiraamu. Wa kullu aamun wa antum bi khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.